emberebezo bakalumanywera ow'ebigambo ebibungesebwa nti nanganga si yazaala Kafeero ani apushinga project eyo ani yagitandika era yalina kigendererwa ki ekola etya ekigambo ekigamba nti nanganga si yazaala Kafeero nanganga mwennyini yakyetandikira nze Paulo yaŋŋamba by the way abantu abaagala Kafeero abamu bwe balabye story yange abamu bagiguddemu wakati aba tebagitegedde babadde nga abagaa nti nze ŋŋamba nti Kafeero Munyarwanda nze sigamba nti Kafeero Munyarwanda wabula nze nabadde nnyumya Kafeero bye yaŋŋamba nze yaŋŋamba bwe yali omuto nanganga yabeegaana nanganga n'abagamba nti nze sinze mbazaala nnyamwe yabazaala musajja Munyarwanda yali akola mu bikajjo Paulo nga yannyumiza nti nanganga yakola ki yamugamba kwanze nambuuza nti kati oyo Munyarwanda mmwe mwamulabako naga ate ffe bamutulaga naffe twali tetusobola kukola ki kubuuza maama waffe bintu naye nga ye yakozesanga nnyo amannya abiri ye nantongo yamuddako kati bwe yamala omwegaana Paulo atuuka ku kibuga Paulo afuna erinnya Paulo bw'afuna erinnya nanganga akoma wa muzaale Paulo nangamba naye olaba nsembeza abantu aba buli kika ne ku linnya lyange n'ekitiibwa kye nnina omusajja ono kamukole ki kamulekereyo nanga naye totawaananga namuwa kitiibwa kya Sezaala nze si ye taata wange kuba yanneegaana ne waliwo omuvubuka yavuganga ennyo Paulo kubanga ebiseera ebimu bwe banywangamu nga mulaba amubuulirira tinaye munnaye kati abantu kati bwafunirawo ekizibu ne bagamba taata wa Kafeero era erinnya liba kiba kikuyisa bubi ojjo kitandika okugendayo bwe bityo kati Paulo bw'atandika okuba nga agendayo nga bwe nkugambye nti yatuuka naga akankireko olw'erinnya nanganga lumu amukubira amugamba nti jangu tusamire Paulo nga ngamba nagenda nti okusamira musajja yaŋŋamba si yanzaala tuba tuli awo nti nsiramusi jangu nkusiramule Paulo nga gankoye ebintu by'omusajja ono naye lumu nja mukola ki mwatulira kati gye saali nanganga akola ki akola meeting kati ndowooza bafunamu ebigambo by'okuwanyisiganya Paulo n'ayimirira n'amugamba nze tebanzaala na wano nga bwe waŋŋamba era ngenze siridda waliwo era interview emu gye nasoma ku bbaluwa eyo nanganga n'awandiika ebbaluwa mu mukono gwe ng'amugamba nti Paulo olunaku bwe ne bwe luti wakola ki wagamba nti tozaalibwa mu lujja muno biki kati bintu byali bingi n'amala n'agamba nti ye abaana b'ozaala onakusaba omwana omundeetere mulabe okukuliza omwana omulenzi mu lujja lwange wagaana naga ye abannya g'obatuuma ogajjawa in fact ebbaluwa eyo njirina erina wano ebbaluwa eno ogiraba ebbaluwa eno yagiwandiika mu mukono gwa nanganga yeno meeting gye bavaamu Paulo amala amwatulire ogw'omwenda 10 2005 ng'agamba ya Paulo nze nanganga umalu wempandiikidde bino nga sirina busungu bwonna wadde ennaku ate era nga ntegeera bulungi mpandise nga ndi musanyufu nnyo olw'ekyo ekyakuvaamu nga lumu ogw'omwenda 2005 kyalimu ebyewuunyisa nakuwa ekitabo Black Book osseemu erinnya lyo mu bujjuvu ekyewuunyisa abantu bonna nga okutta ekitabo n'olayira nga bw'otayinza kuwandiika linnya lyo mu kitabo waayita eddakiika 5 nga ffenna tukusimbye amaaso n'osituka mu ntebe mwe wali otudde n'oyimirira ku magulu ga abiri n'okakasa nti Paulo abadde ayitibwa Kafeero siri mwana wa wano sikyadda mu lujja luno nanganga bye yabiwandiika nti Paulo yabyogera kati n'atuuka wano n'agamba kati wooli oli muntu mukulu naye tondaganga mukyalawo oba bakyala bo b'ozaalamu abaana n'abaana bennyini nze sibamanyi g'amannya g'obawo ogajjawa nakusaba omwana nga mulenzi akulire ewange oba mwekulize n'okutuusa leero ekyo kyagaana wano n'ateekawo sisi nti omukulu w'olunyiriri omukulu w'olujja n'omukulu w'essiga tebafunako kopi kati Paulo ebbaluwa eno bwe yagireeta n'agamba nabutono baluwa eno gitereke bulungi kikoze bulungi nnyo nti n'ebintu byonna bye twatuukako yabitegeera era kati akimanyi nti nange nkuze mmanyi takola ki tanzaala era nze neewuunyiza nnyo n'oyo omwana yennyini Joseph era bwe yagezangako okumunoonyanga era abimulangira muli baana ba Munyarwanda by the way paka ye yatuuka kufa nga Nantonga akyamwegaana adda ku Paulo kati Paulo ne yamukkiriza olw'okuba yali afunye kuki kulinnya ne ssente kakati ate bw'afa nanganga nayongera kukomerera mu sumaali mu ttaka
baketi bamukubira nti muzeeyi omwana we afudde n'abagamba nze siina mwana Kafeero afudde nti nze siina mwana gwe bayita Kafeero ate era buli omu yakitegeera nti eddala ndowooza kituufu kubanga wannanganga we wano ku Sherema Kindi twali ku kalenda teyatuukako mulumbe ne tumala ne tuziika kati okuziika bwe kuggwa ndowooza n'agamba wano waliwo omulyo waliwo omwana gwe nali nawa Senkubuge yali afisse mu kyalo eyo Senkubuge we bajja n'agamba ate omwana ono nti omwana maama we yamusuula wano ate tewali muntu Senkubuge n'agamba nti abamumpe Senkubuge n'aleeta omwana kati nanganga n'agenda n'asaba Senkubuge omwana oyo n'ayabya olumbe nga n'abaana ba Paulo tabakoze eki tabayise era nze mu bufunze mmanyi Paulo tayabizibwanga lumbe era kyekintu kyasinga okundoosa kyayombera nagamba munjabiza olumbe omusika wange kuba omusika we yali amulami teyali mwana ono Senkubuge gwayina. Simon Peter yayogerwako? Simon Peter gwe yalamira nti yalina omusikira kati nanganga yalina okufuna omusika asobole okuclaiminga asika ebintu byani bya Paulo nti nze nina omusika era olwamala okuteekako olumbe n'akwateko n'agenda ekajjansi n'atandika okugoba abaana abo baswazi ng'abagoba mu nnyumba nze ne mbagamba mulina kukwata amajambiya na miggo kumuggoba temufuluma kiwulira abaana ne bamugoba bagenda otuuka Masaba nga naye oyo taata waabwe gundi Joseph naye awasirizaayo ki omukazi nayo ne bamugobayo eyo bamugobayo na bikonde in fact ng'alemedde mu nju kati nanganga n'atandika okutunda ebintu bya Paulo ebibanja ebyuma byonna oyo omusajja atamanyiyo nakkigikwata yadde bw'ati atamanyi na koodi yonna nti koodi bweti yatandika okutunda ebyuma byonna waya nga bw'omanyi ekibiina ekibaddewo byonna nga biggwa naye omuzimu gwamuleka muzimu gwategwamuleka nga gutandikanga mutuga wowe uno walala nanganga ngaafa bwafa omuzimu gwabasigalako kakati bana abaana bwe babajjako omusaayi bano bw'owulira kati emberebeze eriwo omusaayi abaana ogwagana okumakinga n'abaana bano abakulu abagobebwa nga bano babagamba kati tetulina DNA gwe tuyinza gijjako okujjako ye yennyini kati bo bano abaana bo balowooza nti bano abantu ekigendererwa kyabwe kyakugenda Magombe kujjako Paulo mannyo bafune DNA nga bwe bagamba naye baagala genda kukolerako Paulo byawongo kukakkanya muzimu kyekizibu kyabwe so tebagenda kujjayo DNA kubanga singa babadde baagala DNA Paulo alina abaana abamufaanana Paulo alina mwannyina oyo amuddako waliwo n'oyo Joseph era bw'obalaba bw'oti olaba nga bonna ki baaluganda kuba nze nandisuubidde singa ddala kigendererwa kyabwe kya DNA basobola okujja kwabo abaana naye olw'okuba bano eimi yaabwe endala baagala kusima ki muntu oyo kubanga nennanganga yayagalako muziikula nga bwe yaziikula ani muganda ku kijja ne bamugamba ogeza naye era awo ye yali waakufa kubanga Paulo yagula ettaka lye nga lirye era ne yeekolera ekijja kye ne yeetongola. Njagala tutunuulire point ya DNA tujja girambulula maaso wakati ninyo njagala tutunuulire point ya ennyumba y'ekajjansi eno n'ettaka bitundibwa bitya nga wooli gwe yalirwaniridde ebintu bino butatundibwa kakati nze initially nga bwe bakugamba ndi bwe wamwalaba naye gwe waliwo tewali muto nnyo Paulo we yafiira 13 years back wali oli mu field eno kwa wandibadde omanyi nze navumwa katolaba nti banvuma bino temuli biwero omugumba ebiki kati nze nempulinga out mu bintu bya Paulo ne family mwenva nga tebayagala linnya lyange mu kintu kyonna kakati nze bwe mpulira nti abaana ba Paulo batunze ennyumba nengamba ne Robinah bwe babanga abaana ba Kafeero be batunze enju si baabasudde si baakasozi kati ate kibiki era nasirika busirisi nga batunda okujjako nakwata essimu nenkubira Swazi ne mugamba Swazi bangambye mwatunze ennyumba essente bweziti naye lwaki temwebuuzizaako ku bantu abakulu lwaki temwatukonsaltinze ku issue eyo nga babawadde ssente ntono ne mugamba ekyokubiri bwe mwafunye ssente ezo bingi taata wamwe talina kiyabawa mwandikutte ku ssente ezo ne mugenda ne muyonjako kuki kubijja kubanga ebijja ebyo bitandise okubomoka muki mu sides ekyokusatu mwandinguliddeko eccupa ya bbiya nga wabwe mwatunze ennyumba ya mukwano gwange mwandinguliddeko akacupa ka bbiya Swazi nga bw'omanyaga
mama tushonyiwe kakati eshupa ya bia tujja kugireeta ng'era bw'ayogera nga taata we nembivaako kakati amataka amala ge bajja ge basooka okutunda nanganga yabitunda ettaka eryandibaddewo eddene eririwo lyemmanya erikyali nga liri wamu lyettaka Paulo kweyebase Paulo ng'agenda okufa like 2 days yaŋŋamba nabutono fuluma wano ogende musefu ojjemu ekyapa okitwala okikweka ewa jjajja wange nga bwe nange nti nze ebintu byange nabiteresanga wa jjajja kuva dda kati namugamba nti lwaki otidde nnyo nangamba ekyapa ekyo bwe bakikwatako bajja kuntunda nangamba bwenfa bagenda kujjako ebintu byonna nemugamba naye seefu ng'ezitowa ate seefu eyo nze naawe ffe tumanyi ki ekisumuzo kuba mu ntebe y'omu kisenge yali yafumitamu olutuli kakati nga olutuli olwo bwe luti mwayise ekisumuluzo ekyo nemugamba tewali muntu asobola kuteeba kisumuluzo ekyo wekikola ki wekiri nemugamba sigenda kuleka mu ddwaliro wano lwakyapa era nagaana kati bwe ŋŋaana obudde buba bukya nangamba nabutono manyi nti ngenda kufa naye wenneebasa ebintu byonna babikujjangako byonna ne babikubbako naye nyweza ekyapa ekyo tebantundanga nemugamba kale kati bwe tumala okuziika biki kuba nze banzigalira wabweru tebaŋŋanya nakungubagira bba wange omugumba wuuyo ayagala byonna kazi b'engoye zange sina na kyennafunako buli kimu nasanga bakibbye kati nga nnyingira nga mulindwa muwonga awo balutaaya weebali kubanga era nze mulindwa nali era bannaye mu bino ebintu okufa kuzibu singa mulindwa muwonge yabaddewo n'omusajja gwe bayita basudde abo singa yabakubye edda kuba teye basudde teyayina waya yenga ebyo ebyokumuwana mbusitanga kuba nakkulamu amannyo n'ogwa wali kati kwolwo nnyingira mu kisenge eregeza okulwana kw'abayimbi si kwa mulembe guno gwokka maama oyo basudde olwala tuba tuyingira mu kisaawe tutya emitiyana tuli mu korona bamugamba simanyi wabbanga enkoko kyeyava agamba eyali avuga nti sooka oyimiriremu ndaba onanvumye kati Paulo n'agamba ono toyimirira ono agenda kulwana basudde bwe yava mu mmotoka yakuba omusajja ekikonde ekinaavaamu erinnyo kati LC poliisi bajja kyeyava agamba Paulo nti kati omanyi ono njagala mukuulemu amannya ago ne bwe ndifa ali nzijukira taliddamu kuvuma kati omanyi nga poliisi ekuŋŋanye biki bali mu kuwoza yakuba omusajja n'amukuulamu amannyo bagenda omumuggyako ng'amannyo tagenda gamala mu kamwa n'agamba nti kati kangende musasule naye taliddamu ye yali no sense singa abo yabakubye nadda naye Paulo ye yali muwaggonjebwa ate alabika omukadde maama Nanozi by the way mukyalo oyo saamulabako namusubwa kuba ye yali yakuza omwana n'empisa Paulo yalina empisa ezikyasingiridde naye ye basudde kati bwe nnyingira mulindwa muwonge bannyingirirako bwe bati Jufre tutakyava abagamba tumanirwekyo muleko omukazi n'ayingira mu kisenge nga waliwo abaana bannanganga abeeyo ekisoga baluyulu bani nga bali awo alina okutuwa ebintu biki mulindwa muwonge yatabuka n'abagamba wabeewo asembera nangamba Robinah ayingira mu kisenge nennyingira nenzigyamu ekisumuluzo bonna balaba nenzigula seefu nenfuluma n'ekyapa wekyawonera kubanga nalina amagye nga geega balutaaya ba Jofre kati ate ye Jofre yali mukwano gwange wa mbuto we natandika naye okuyimba era by the way yayisibwa bubi n'agamba era we yekyangira mu lujja n'agamba nenze wabanga abuuza Namatove ekintu wabanga amubuuza nga nfudde era nze we yakolera ekiraamo kye nze lutaya n'akeera kuva mu nsi nze mba simanyi yayinza kujja kukwanda Namatovu bintu kuba yalayirira awo kwe gakyali kibi nnyo awo wenfulumiza ekyapa ekyo era ekyapa ekyo nenkikwata nenkiteeka mu mikono gya munnamateeka naye ekyanzijeeyo reviringa amazima nti nina ekyapa by the way abantu banyombesezza ne baŋŋamba oyinza otya okuteeka obulamu bw'omu matigga ne mbagamba bano abantu babadde bayinza okutta abaana bange kozi baŋŋamba nti ndi mugumba naye baswazi baana bange kakati bwe bagambye nti abaana bano batunda ettaka ng'ate nagenza okulaba nga obusungu bwe basinga okuba nabuli ettaka Paulo kwe yeebase
ate nga banoonya dde ekyapa ekyo navudde nvayo ne njogera ne ngamba bano abaana bayinza obbattira obwerere nga n'ekyapa tebakola ki era ne mbagamba ekyapa nze nkirina ate era nziramu okugamba IBRAH tewali muntu ne bwe bankuba katayimbwa kati munnamateeka alina ekyapa ekyo tayinza kibawa kubanga aliko ebiragiro okiwulira aliko ebiragiro tayinza kumala gakita. Waliwo okwemulugunya okulaga nti mu katambi ke twakoze ne Swazi akutendereza nti abaagala okusimula entaana eri tebagiyinaako wadde Simoni n'emu era tebayina wabula n'agamba nti entaana eyo okuba nti yayoyotebwa okutuuka kwetuusa awo gaali maanyigo n'emikwano gya Kafeero. Butereevu olaba bannakisenge abo abambe bayita kilabu ey'abannakisenge nze be bantu be natambula nabo mulimu ogwo era bwe nakuŋŋaanyanga oba nfunyeyo kentunze oba kaki nga ssente ezo nzikuŋŋaanya nzitwala waani wamukuza nti nfunyeyo miliyoni nti ninayo miliyoni 2 nfunyeyo 2 kubanga nze sinza kukisibako nti abadongo baagana okukola amalalo ga Pawulo kyova olaba nti saagendayo kubasaba nange nafunamu ensonyi ng'omuntu mbuuza lwaki Pawulo bwe yalwala being nti bizinensi ye gwali guno omumwa ate nga mulwadde ffe twalabirirwa abaana abo abayimbi buli lunaku nga kusonda ssente mitwalo 4, 5, 3 walingawo ekyo ekicupa ekiringa emmere ekimugendako buli lunaku kati abantu abamala okuleeta ssente ezo zonna mu bulwadde nagamba ate era nzireyo mbasabe ningamba kati wano nina kuyiiya ki ng'omukazi era ninaye yanvumye nagamba gwe weewana nti wazimba amalaalo wagazimba ku mabugo ga bbawa gwe tubadde tulaga bakreminga nti amabugo gonna ge wadaivatinga n'ozimbamu amalaalo n'endala n'olyako naye tolaba nti awo nsaanawo kureti ya bbiya kubaka kati bba abazaala ennyo tulaba nti bba abazaala ennyo balaba abazaala nnyo abazaala zaabu nze nkiwa abazaala be bansinga okufuna amabugo kuba balinamu abaki abaana lwaki tebaleeta amabugo ago ne banyambako ne tugula wakiri ku seminti naye bwe baba tebakisobola nga nze nasobola okukwata amabugo oba nti nga bwe bagamba oba watunda ebintu bya bba waffe biki oba nakola ki oba saati gye natunda oba ngatto bwe mba nga nabisobola okuŋŋaanya ssente ne ngamba kambakolere bano abazaala omusajja waabwe bwe bali musanga ne bazzukulu b'abaana baabwe nze ndowooza nsaanamu ka credit oba obukureti bwa bbiya ng'obwo bwa Guinness kubanga omulimu gwe nakola gwali musufu era kyova olaba nze sikiriziganya n'abantu kuva eri kujja kuteeka nkumbi oba nsuululu ku malaalo ago kubanga olaba nagali amakadde ge wasangawo gaabalemu kukola olwogano bali gakola siyinza kukiriziganya nabo kubanga abantu kati ng'abo famire ya Nnaŋŋanga temwaziika temwakola kimujja mutya musimeyo omuntu kati abantu abaziika Pawulo tebaba bazeemu magezi Pawulo kwegamba okuziikibwa kwe kubanga kati nawano nga amaze okufa kuba bwe bamuyingiza mu mochari negayirira abo abakuuma ne mbagamba bannange temuyingiza mukwano gwange muki mu mochari mulimu emirambo mingi omusajja n'antuna n'angamba Bisirikirwa omusajja ono afudde muleke tumuteeka nenfukamira ne mugamba nkwegayiridde nenkwata emitwalo 5 awo nakolerawo enguzi nga saagala mukwano gwange muyingiza mirambo gine muga sente zino ziraba tomuyingiza ne bamuyingiza mu room eno aba students mwe basomera mwe bamuteeka kati bamala omwambula bajja bansaba engoyi naye nkubulire mu speed eyo ng'abantu batandise dde okubba ebintu sirina bisumuluzo era kyenava ngamba Keti ne muganze kati sirina ngoye nentandika okukaaba Keti nagamba sirika nagamba segawo wange tulina okugula essuuti y'omupunja gyakola ki manyisa wa muntu WhatsApp ye nga ayagala kugula suuti ya miliyoni 3 Kati namugamba bane tebiri mu bwa simaati bannayi nakulabira abasajja abo ababiri nga beetungula ssente mu kiwato sega wanani ne Keti ne bagenda ne baleeta essuuti kati ebyo n'ebintu bwe mbijjukira omusajja engeri gye yaziikibwamu n'abantu kati nga ndaba abantu bano tebabazeemu mulimu gw'abantu abo kitiibwa bagende basimula amalaalo ago ate nga nze njagala okubuulira ng'omukyalo omuganda emikolo egibeera mu kusima entaana giba mingi nnyo kasita musobyako gumu mutunka n'omuzimu ogwo kati ojjukirako incidence y'okusima amalaalo g'abasudde okusaayo endongo omanye ebizibu famire bye yafuna nga basumuludde amalaalo g'abasudde paka kati bikyaba baliko baserunjo gyabwe lwako tebasobola kuddaawo binyumya naye nze mmanyi kati wabaawo ebizibu bingi nnyo naye kaakati nga nze kyeŋŋamba bw'obanga ddala tewazika na musajja oyo ojjawa guts ezigamba nti ogenda kumusima
era nze ngenda kufiirawo ebyo byonna bye banvuma simanyi tewazaala simanyi nti wali takwagala simanyi nze byonna tebinkwatako ate tebagenda kunzija ku mulamwa kuba nze IBRAH nga bwondaba nze siina kivumo kye saavumwa nga Paulo yakafa ate awo nali nkyalina muto naye kati ndi mukazi mukulu nazaala ne ku mwana kati olina ekivumo ky'onvuma emyaka emeka kati emyaka ojagaza kyoyagala kungobera abantu lwaki ombuuza emyaka nkuttira akatale naye era nkuze nze by the way naweza emyaka 4 njagala tutunuulire olwaleero oli mu kulwanirira obutamenya ntaana eyo butagisima omuntu ali ajja kubuuza nti Bisirikirwa akozeewo ki okulwanirira music w'omugenzi music azze addibwamu akozesa mukola back tunes akozeseddwa emikutu egy'enjawulo n'ebigwa mu koweryo nti ye n'akasente akakaba kavaayo akatini okuva mu UPRS ani akalya kakati okoze bulungi okumbuuza ekibuuzo ekyo kubanga nze nina rights oziraba rights ezo za corporate yenyimba yene ebbaluwa yampebwa Ekrita eyali administrator general by that time naye kyampeesa rights zino era omwami mu meeting yabagamba nti siwadde rights zino Bisirikirwa nti yali mukyala nnyo naye bwe ntunuddemu mu transactions z'essente ennene contracts ezisinga omukyala ono mwali ekitegeeza yabadde amanyi business eno ya music kwa Kafeero teyasuubula ku mitayimbwa Kafeero teyalunda ku nkoko his business was only music n'agamba nti business ya Paulo Robinah yagikola ki yagitegeera kati bwamala okumpa rights zino bwenvumwa ennyo nafuna entondo nange nentuula bwe nti bayirawo abaana bafiirwa nnyo kubanga bandifunye ebintu bingi nze obwongo bwange buno bugezi nnyo I'm very smart nze nalowoozaako okuwandiikira breweries eyo nga njagala wabeewo abakozi b'omwenge bakole omwenge Kafeero bbiya biki nga ntegese proposals nyingi ez'okuwandiika ku linnya lino naye nagamba nti bano abantu benfiiririra bafune ssente tebantegedde ate ng'abakyala bona basiru nnyo era kankozesa olulimi oluvuma naye I'm sorry kuba nange nanyiiga Paulo we yatuukira okulwala nga ne bwe ziba fiizi z'abaana baabwe ezo ssente nze naziyingizanga mu bulamu bwa Paulo kuba nawandikanga proposals nezitwala mu makampuni Paulo n'atandika okufuna ku ssente eza buli mwezi eza end of month nga MTN naki kati era Paulo n'agamba nti singa bano bamanyi singa bakwatanga ekyati kakuba singa siggwe essente singa tuzijjawa kubanga wonna we yalwaliranga ssente zijja end of month za bitongole ate obwo bwonna bwongo bwange kubanze nakera bukezo kumacha ne mugamba Paul olowooza abantu abayimbira companies olowooza kyetaagisa you just have to sit down no wandika proposal then you present it n'ogenda n'ogyogerera Paulo n'agamba Robinah nze nyimba kadongo kambaira we Paulo yali teyemanyi kyali era nga yenyooma kati lumu ne mugamba omanyi kampani kangende mu MTN era katoyo najja namuga twasuddeyo proposals eyo naye ndabyeyo n'eyiyo kati ngera bwomanyi wali abadongo bangi abasuddeyo ne baogera awo Kafeero mutamiivu mujja mulinda ku show naye nze I was very smart kubanze bwe nabatuukako ne bangamba Paulo batugambye mutamiivu nnyo tajja kusobola kukola ki kuyimba ne mbagamba nze simanyi oba anyi omwenge by the way nze bwe ninga nkola proposals ezo mu makampani nze saagambako bantu nti ndi mukazi wa Kafeero kubanga omuntu bw'oyingira mu maaso ge no presenting ekintu ng'ekyo n'amanya nti oli mukyala wa muntu amanya onoonya ssente zaki za family nze neefuula manager okiwulira kati bwe bamuŋŋamba Paulo of course ezo companies ennene ziba ne bambega batugambye Paulo mutamiivu nnyo anywa nnyo walagi ne mbabuuza anywa walagi nze nga sikimanyi ne mbagamba kubanza omukozi wange singira mu leisure time ye bw'abanga leisure time ye anywa walagi nze ebyo tebinkwatako naye ku time era mbasuubiza bwe mba mumuwadde omulimu njanga mubaleetera mu budde kyova olaba bwe yafa bannange naŋŋanga yali taswala olw'okuba yajja asika ebintu bw'awulira nti yali family yali akola mugundi mu MTN nga MTN family yemu eyo yagenda mu lujja najja okubanja ssente za MTN zatamanyi
in fact Agre Kagonyera ebiseera yali ndooza kulira ezo department ezo bwezityo yavaayo n'abagamba mbabuulire ffe wano tetulinawo omukozi gwe bayita Kafeero ffe omuntu gwe tumanyi wano eyasayininga contract wano ye Robinah Bisirikirwa ffe bwe tuba twetaaga Kafeero gwe tugamba nti Robinah tukwetaaga ssaawa bweziti ye yajja n'omuntu we tebalina kye baabawa kebe package ya ssente kebe package ya kuzika baavaayo nga tebafunye era batya n'okutya kwegamba omulaba nti nnaŋŋanga yali kwegamba nakyewuunya nnyo ekintu ekyo towulira bubi kwogera ku mufu nnaŋŋanga okumwogerako kati nga muwulirako bubi kyoba ne ku nsi nali simumanyi kwegamba nali simumanyi ng'omuntu kubanze Paulo oyo mwami bwe yajjanga nga ngamba totawaana naye kuba yajjanga ewaka Paulo n'amwekeka omuntu omukulu w'olinnyira ekisenge mbu taata wazze n'obula yali yamutuuka njala tutunulire ku kintu ky'ennyimba kino kati anti eze ennyimba ezo kakati obadde omuuza rights nekugamba nti nzina naye nga bwe navumwa ennyo nabizira ne nga sijja bikola okiwulira bwe nga nti sijja bikola olw'obusungu abantu ne baddamu ennyimba ne bakola ki era by the way kantwale omukisa guno kuba balowooza nti nze Bobi Wine okuddamu oluyimba lwa Paulo olw'okuba mukwano gwange balowooza nti yampa ssente nze Bobi yankubira ng'oluyimba olwo amaze olukola lutandise naŋŋamba naŋŋanga aŋŋanya okuyimba oluyimba lunaŋŋamba agenda kunsiba gye nava mugamba oluyimba olwo nina gye natunda albamu eyo ne mugamba come and see me kwegamba omugamba okujja okundaba nali manya ajja kujja afune oluyimba olwo mu butongole era mubulire nakyo ekyetaagisa saalaba ku Bobi maaso gange era abantu bazze baddamu bantu bazze baddamu ennyimba naye kakati olw'okuba nti omulenzi oli Paulo mu kufa yagamba nti ekyobugagga kyendekedde abaana byebigambo ate nze kakati essaawa zino kati omanyi nti ninga omusoto ogwakubiddwako ne gutafa kati nafunye obusungu era omuntu yenna amanyi nti yaddamu oluyimba lwa Paulo oba bano bakola tunes nze mbawadde omukisa banoonye nga sinnabanoonya kubanga eno estate ekyaliwo administrator general teyampa buyinza bukwata ssente ezo nenzitwala wabula yampa okunegotiatinga business ya music kyentegeeza zeni bw'obanga IBRAH ogenda kuddamu oluyimba lwa Kafeero nekugamba you want 10 million 10 million ezo bwe nzikwata nze sizigabira baana nina zikwata nenzizzamu estate eno ye estate nekola ki era nja bakwasa munnamateeka buli kire yaddamu oluyimba lwa Paulo ng'alugegenya kubanga ekisinga okunnuma Paulo teyawa mwana yadde engatto mu kiraamu yadde bulangiti ebigambo ebyo byeyawa ki abaana kati bw'aba bajabiwa n'okera n'olaba abantu nga Jasma Fresh yani jjajja nga ganzi bandoosezza nnyimbe oyo naye n'ayimba omuntu najja geto simanya ani ono wa mutujju ye n'akuba oluyimba n'atambula butambuzi na galaali abalala obasanga ku shonga beekolaakola obusolo simanya buladi nazikoze zitya abo bonna nze kira buli amanyi nti yaddamu oluyimba lwa Paulo buli amanyi nti yaluddamu Fresh jjajja agamba baamuloosa Fresh jjajja naawe omulaba ate nze by the way ngeri gye nakuzibwa jjajja nze natya okulaba jjajja omuyaayi kubanga nze nkuze mmanyi nti bajjajja be beebuuzibwako nkuze mmanyi nti bw'oba n'ekintu kyeweebuuza ogenda wajjajja naye natya okulaba jjajja omuyaaye natya okulaba jjajja omuyaaye ne ŋŋamba bajjajja baba bayaaye ne ŋŋamba ddala Paulo olaba nange gwakyaloosa nti tebanjabiza lumbe tebaakola ki simulaba nkobwa nga nti ddamu oluyimba kati by the way era natya nnyo ne ŋŋamba Paulo yandibadda nga nti Robinah genda ku nnyimba zange oddemu naye era Paulo bw'aba azze mu kiti ekya music naddala nga ndi mwavu manyi omulotanga nga naye na butono lwaki toyimba nakuwa endongo genda oyimba ofune ssente naye simulirangako nga ndoosanga nga nti ddamu ennyimba zange ne ŋŋamba bannaye akasajja kano nga kaali kakwano kange nze ne katangabira ku luyimba mu tulo ne kalugabira Fresh jjajja mu bantu bonna nengamba naye kwegamba obalaba nga beerogoza bwerogoza ate n'olaba simanyi oyo yani yebakkiddeawo oyo ate yanyiiza omwana bwe yali nga amugambako omwana oyo by the way Swazi ali very polite yagamba nti naye munaye muzeeyi bakkiddeawo nga n'ekitiibwa kimuwadde wandizze n'otulaba bakkiddeawo teyaswala gamba mbu ate gwayogera olabika tolina mwana wa Kafeero nenga kati ono bakkiddeawo zanna leero yatandika ddi okuwawula mu baana ba Paulo abali n'abatali nagenda okulaba ng'ali nakuba li basaidi ya Naŋŋanga nga be bamuwaga kuba mwenna waliwo abali bagenda okunkolayiko interview
ne babagamba temutawana kuleeta mukazi oyo mu kintu ekyo kuba nali neetegese omubuuza nti gwe bakkiddeawo gwe oli mwana wa Kafeero bw'ogamba Swazi ntalina kubuuza kwegangenza okulaba nga Paulo bamufudde wa kulinnyirira ate music wa Paulo ky'ekyobugagga kye yalekera abaana kati buli oba anyway sijja nakwogera nnyo kuba bo balinde mabaluwa gaabwe. Olina point gy'oyogeddeko ey'ekiraamo nti bwe yalaamira abaana nti mbalekedde bigambo ebyo ebiri mu music. Eddaame lya Kafeero liriwa? Eddaame lya Kafeero mu kulaama kwe yakeera ku makya n'agamba nti bayite Simon kuba ffe twali mu ddwaliro. Simon najja. Simon bw'atuuka omwana oyo alina ekiraamo era yajja naye omukozi mumuyita Kisanja Hilary kati nga bayingira Paulo ng'atuula ng'akwata Simon ye mutabani we omukulu ng'amuga nti Simon nkulaamira obusika bwange gw'ogenda okunzirira mu bigere ng'amuga Simon tovumanga abantu towayirizanga abantu tokonjeranga abantu obanga mwetoowaze obanga mukkakkamu n'amugamba nze sibadde nakyakitange mu bulamu bwange naye njagala ebigambo byendese mu ntambi gwe ne banno bibalyowo emyoyo kyekyobugagga kyembalekedde nange bwe yamala ng'aŋŋamba nti nabutono leeta akapapula nfuna akapapula ng'atuula ng'awandiika ebigambo ebyo nga bwe mbyogedde era bwe yabiwandiika ng'agamba Simon biki ng'agamba abaana bange sina kyembalekedde ekyobugagga kyembalekedde bye bigambo byendesewo bibalyowo omwoyo kakati ekiraamo kino teyakiteekako deeti naffe abaliwo tetwasaako mikono administrator general naga ekiraamo kino kisigale kuyamba bakikana kumanya musika naye mu mateeka tebakikkiriza kubanga tekiriko deeti ate naffe abaliwo kati naffe abaliwo tusaasire munnammwe mumulaba ali mukadde akalaama ffe twandijjukidde ddi obudde nti ekiraamo kibaako deeti tumujjukize ye twandimugambye tutya nti teekako emikono naye nze kati awo nafuluma saamanya bigambo bye baddamu kwogera noone yakwata ekiraamo kati nze bwe butuuka ekiro ne mugamba naye Paulo ekiraamo kye wakoze okijjukira nti ye ne mugamba olowooza waliwo alinzikiririzaamu nti toyina kyabugagga kyenava mubuuza toyina yadde essaati kati yalina katemba mungi nangamba essaati ezo oziraba ojja zigattagatta ofunemu ebikooyi ozambale ne mubuuza ate engatto nangamba kati nkubuulire ezo engatto zigenda okukolera sitayiro gye bayita bisirikirwa sitayiro ne mubuuza yeetya nti okigere ekimu ekya lifuti ojjanga kwambala akakondoko ekirala oyambala engatto ya Paulo ogende mu ttawuni nangamba bannayuganda bakoppa bagenda kukoppa Kafeero sitayiro ne mugamba ne tusekere ekyo twaseka nnyo kwegamba nga byayogera biri fane ne mugamba naye twaleera ekyo ekiraamo ne mugamba ebyobugagga nangamba ekyobugagga kyembadde nakyo ogenda kunziika nakyo y'endongo ate endongo ebyobugagga byeyazaala byebigambo kati byendekedde abaana kubanga ono omunene ono bosi ye ngenda kusula naye paka era oyina okuteekayo endongo eyo bali bagitako stick gitayava nayo bweru kati waliwo ekidongo ekyali ewaka nga kikadde n'akingabira kati nange bwe nalaba enempya nakeera lumu ne nesulamu jjulume n'enjizira ne mugaa sikyajagala nanga tugende katwe nangulira eyange nangamba Robinah bwe nfa nga tokyusanga mu ndongo eno onteekerangayo endongo n'onteekerako n'akayumba kubanga ye Paulo yali tanaaba mazzi mabisi kati ng'atya nnyo enkuba omukuba era nga yakafa wiiki emu yaŋŋamba zuukuka enkuba ng'enkuba yakuloosa kati bwe natula ne muganda naye Paulo nze wandekerako ku ssente ezinaakuzimbako awo era we natandikira okunoonya ssente kuba ekiraamo kye nali nkimanyi ekirooto ekyaddako awo nga wayiseewo ng'emyezi 2 yaŋŋamba nabutono zuukuka olabe bwenvunda kaakati obwongo ne bugenda mu ntaana nemulaba envunyu nga zitambula zikkirira bwe ziti nga ziyiika naŋŋamba olaba bwenvunda ekyo ekirooto natya in fact nalwalira wiiki nnamba nga sirya nga sinywa nga nsiiba nkaaba nsula nkaaba omanyi okulaba muvi n'olaba omuntu ng'avunda naye ng'envunyu zitambula zikkirira ziti ku ttaka naŋŋamba olabye bwenvunda natya nnyo ebaŋŋamba genda wa pasita osabe kola ki kwegamba era nga Paulo bwekugambye nti muzimu omuzibu nnyo by the way kuba nalina omukyala yali atunda mu bbala awo nanga nti Robinah bw'oddamu okuloota omusajja oyo suza amazzi mu kitanda wansi
bw'omulota ozuukuke omukongolere mu mazzi ago omuvumi omugambe nze toddanga mukumanyira biki bikimu naye nga nkikola maama nnyabo gwatabuka butabusi Pawulo obulamu bwe teyanvumako yanvumira mu bufu naddawo kwebaka eddakiika nga 3 mwangu n'aŋŋamba nali nkuvumyeko ani yagambye onvuma otya ebigambo ebifaanana bwe bityo n'amboggolera bannange nazuukuka natya naddamu omuvumu ekirooto ekyaddako awo nga simanyi nti nina olubuto ye yasooka okundoosa n'aŋŋamba nti olina olubuto kati mutulo n'enkola bwe n'aŋŋamba ono bbiya nze nali simanyi nti ndi lubuto bwe luweza emyezi 4 naddamu n'ambuuza nti ani nannyini lubuto olwo ne munyumiza musajja bw'ati ne bw'ati n'aŋŋamba omponyeza okuswala nassa ekikkoowe n'aŋŋamba dde mmanyi omu ku bakwano bange n'aŋŋamba kale beera bulungi kaakati awo nga ndi lubuto lwa myezi 6 simanyi kyambako simanyi kyenyinza kukunyumiza nazuukuka mu buliri zaali ssaawa 5 nentuula kati bwe ntuula neŋŋamba enkuba netandika okutonnya enkuba bwetandika okutonnya neŋŋamba kale Pawulo yafa nentandika okukaaba kati bwe ntandika okukaaba otulo ne tuntwalira mu ntebe neebaka kati mba neebase najja ne muloota nga ŋŋamba nti nabutono zuuka ogende weebikke mu buliri n'aŋŋamba ye lwaki osula okaaba n'aŋŋamba omanyi nti ab'obsession babadde bantomedde basanzeeyo nga bava okukola ne mbagamba ne temunkoona nze Pawulo ndoota nno obuloosi n'agamba omanyi nti onsuza ntambula n'aŋŋamba toddamu kwebaka ng'okaaba ate bw'oba ogenda okwebaka ggala amadirisa eddirisa sisire ibula nga ndotuuka ku ddirisa nga liggule nateekako amatala n'enzijayo bayibuli kuba baŋŋamba nti bayibuli bw'ogisuza ng'ogibikkudde omuzimu tegukola ki tegujja nentandika okusaba Mukama anyamba kati ebyokumuvuma nabivaako nze bwe muloota nsaba busabi olwo nnyini lubuto bw'ozuukuka okusaba akubuuza takubuuza kati nze namufumbirwako saamufumbirwako omwami oyo nabeerako naye nga obeerako naye nze okubeerako naye nodda ewuwo nze saagala kulima nti ndi mufumbo era siri mufumbo era tonoonya ate sinoonya ate saagala okay tutuuse ku nkomerero y'emboozi yaffe naye waliwo ebitalekeka abantu bye baagala okumanya ekisookera ddala waliwo omwami bamuyita Charles James Senkubuge abasinga bamumanyi nga siyaasa yavuddeyo n'agamba nti toyina buyinza toyina namaanyi tokkirizibwa nakwogera ku nsonga z'abaana nazakuziikulayo Kafeero kati ekintu ekyo nasoose kiwulira ku bukedde by the way nafyuminze nenyiiga naye bwe neebase nendowooza neŋŋamba naye Senkubuge yani okuŋŋa nti siina buyinza lwaki nyiiga kubanga nga nange ndaba naye tabuyina obuyinza bwe yandibadde nabo ajja kwekwasa nti nze nina omusika nze namumukwasa Pawulo si ye yamulaamira bwe natunuddemu ennyo neŋŋa nti mu bulamu bwa Pawulo nga mulwadde Senkubuge ye muntu gwe saalabako nga azze omulabako nti oba ndeetera akatunda neŋŋamba mu bakwano baaba ab'amaanyi ennyo abalina ebyama be taliimu kakati naye nga ndaba obuyinza tabuyina nenga nze siina gayomba na Senkubuge naye nga neebuuza nange ekigendererwa kye mu kwagala ennyo okusima basime omufoono kiki ate nze abaami abo mmanyi batambula basatu era nabadde nninze ekigambo kya omwami baaba wange muyita baaba olwakuba nti Matovu senior Joy Matovu senior nga nninze n'omukulu Andrew Beno ne Kibuuka bwe twandiyisenga taata waffe president bannabitone naye nze saabawuliddeko nga banyega neetegeera abantu bano tebali wamu n'ono ono ye ali ku kike kaakati era mu kino ekintu ntwala okugamba ntwala okusaba kwange eri omukulu omwami Beno ne Kibuuka kuba kati yatufuga naye nze mbadde nsaba aveeyo ye nga president waffe atulungamye mu nsonga eno kubanga omwami oyo wa kitiibwa gye tuli ate by the way omanyi waliwo omuntu obbafuga nga temumuyinaamu mukwano mwami Kibuuka tewali muntu atamwagala ensi yonna emwagala ayina ekitiibwa omanyi waliwo omuntu gw'olaba nga ekitiibwa kyakusika ne mwami Beno ni omulaba bw'oti nga wa kitiibwa era nze neewuunya okumanya nga batabani bannanganga balalu bandi okwo ku CBS ekiro waliwo programu y'ekiro oba Maaka Dictator Maaka ng'akubira omu ku batamani baani
bannanganga mundu ngamugamba waliwo no mukazi bisirikwa bikingo agamba tyo yali atulemesa olumbe ne Benoni Kibuuka namusanga yo ku bati bale namuvuma bubi nnyo bannange nasirika n'abana abana bamanyi n'okuwayiriza nze mwami Benoni yayinza okuba tamanyi na ddoboozi lyange nzira bwe mamusanze nzo gamba hello nengenda nengamba omuntu tayombangako nange ne mu nsonga eno nze kati nga Senkubuge ye nze sina kooti ndala gye nnyinza muloopamu nsobola muloopa wa mwami Kibuuka ne mugamba munange omuntu wojjangu muloperi bakulu banne omuntu omulala gwe nandikubidde omulanga yoona akozesa mwami Senkubuge yaani ono Pastor Bujingo kati ddala bw'abanga Senkubuge akola ku TV eyo ng'ate mubuulizi wanjiri nze njagala nnyo mbuuze Pastor Bujingo nti kanisa eyiye ekkiriza okuziikula abafu kye basomesa abantu Pastor Bujingo si yakirimu anti laba mbuuza Pastor Bujingo okugambe si yakirimu naye njagala nnyo mbuuze nti Pastor Bujingo mu kusabisa kwe ekintu kino kikkirizibwa ye mu mateeka ge omanyi kati kanisa y'abalokole buli omu akola eyiye oli ayinza okubagawo amateeka ge nze njagala mbuuze nti ye Bujingo ewuwe bw'aba asabisa etteeka eryo likkirizibwa kati bwe liba terikkirizibwa omuntu amuzze mu layini amugende okuzikula amukomeko omuntu omulala gye nandiropye Senkubuge abeera Katikkiro kubanga musajja Muganda ne kwegamba bw'otunamu ennyo weebuuza nti Senkubuge eimu yeki abantu bonna abayimbi bonna ne bagamba tebazikula Pawulo ye n'alyoka adda mu kudaala ng'enkyataafe nga bw'omumanyi embeera ze z'akatemba yagambye kiba kinnyambye n'okuzika kuba saaziika bwe yagambye kubukedde kwegana ndaba ng'abalata ye ng'alinga atalifa okuggyako n'ekirala kye musabira nti naye bw'afanga naye bamuziikule bamukuulemu ku mannyo alabe oba yeeyo alisanyuka kakati tetujja kulwayeyo njala tukkire waliwo omwami bamuyita Joseph mulamuwo oba mwami wo omumanyi bannange Joseph omwami wange yavuddeyo n'aclaiminga nti kyenkana oli muntu olinga ababundabunda atalina gy'ova ndine Kafeero yakulonda bulonzi toyina maka gy'ova mu luzungu you homeless you have no origin toyina woova era nga agezaako okulaga ensi nti toyina moral authority eyogera ku nsonga ya kunoonya ndaga butonde obw'abaana bali kakati IBRAH nti n'erinnya lya bisirikirwa teririiyo kintu weepaatiikako bwepaatiisi okay kakati ngenda kuddamu bwendi okusookera ddala nze ng'omukyala ow'empisa gwe baakuza obulungi Pawulo alina baganda be beyandaga bazaalawo nabo mu lubuto omwana oyo is one of them era nze njagala okubuulira nti nze nga bisirikirwa omwami wange Joseph muyita na mwami wange bw'abanga ddala yalina ekifaananyi ky'omwami wange oli yafa mulabira mu kifaananyi kya Pawulo okuggyako nti ye yakyukamu ye Yerusa si yoli gwe nali mmanyi anti nkubuulira ye Yerusa naye nga nze mumanyi mukongo simanyi ate alabika akozesa buno obuzigo obwalayisi oba mu 200 kati mumanyi muwe ekitiibwa nga omwami wange era nze eri munda ku mutima gwange nga bisirikirwa ng'omukyala omuntu eyakuzibwa omukyala ow'empisa mukyala matovu nze sobola kuvuma mwami wange kubanga nze mmanyi nti Joseph obwo obusungu asonda busonde kakati bano abantu talina busungu asonda busonde abusonda busonzi kubanga bano abantu bannanganga abantu bwe bamaze obavuma ennyo ku Facebook ne bamanya nti kati ffe bwe tuvayo bwe tutetufaanana Pawulo tugenda kukozesa ono omwana wa nnyina tumubulire n'ebyokuvuma bisirikirwa kati kiyavudde ajja atandika okubinvuma kakati nze ebintu byonna bye yanvumye omanyi lwaki sijja kunyigira mwami wange oyo mulungi bya bulimba kati bwenkera nenyigira mulamu wange oyo nti yanvumye nti siina kika nga nze nzaaliddwa mu kibuga nnyena mawali ne bogenda mu stense n'obuuza bane ewa Dr. Matovu wewa wano waliwo omwana bumuwala bwati ne bwati era oba otuuse ewaffe taata wange we bamuziika wali entenjeru wamanyiddwa wali ku kkubo kati bwe nyiiga omuntu aba yeebuuza nti ono anyiigidde ki kati bw'ogamba nti neesiba ku bintu bya Pawulo oba sirina buyinza nabeera mu bulamu bwa Pawulo nga Joseph mulaba okujjako emyaka nga 10 nga Pawulo anaatera okufa yamugoba ewaka yali akoze ki omwana oyo yali nga tava mu makomera akola ki bingi naye saagala kuswaza nnyo omwami wange ayino oli mutuufu yali avuddeko mulambo wa Pawulo emyaka nga 10 ate mwana muto si kubaze buyita mwana muto kuba nagenda okwagala Pawulo ng'akukaana kato nga mulenzi muto ddala
kakati bwe ngenda ngattagatta kati ekya kinvumi manyi nnineeka kati bwanga nti sirina buyinza nga bwe nnali nzijanjaba Pawulo obulamu bwonna nga mbulimu bw'abanga omwami wange oyo Joseph teyasobola kujjaku nga ti va mu bulamu bwa Pawulo oba tobeera naye oba tomujjanjaba nakati mu kufu naye talina buyinza bumungobako bino ebintu bamuseetinga buseetinzi ajja nvuma enve ku mulamwa kyova olaba siyinza kunyiga kati bwatuuka ku linnya lya bisirikirwa naga asinze bisirikirwa ekirungi mwe muli bannamawulire osobola okutambula mu bantu bonna n'obuuza oba n'ogenda ffe waffe tewabula sinenseni yennyana mwogiraba awo wonna wonna weewaffe wonna olaba petrol station awo wonna kati bw'otuuka awo n'obuuza mumasaŋŋanzira awo kati bw'okeera n'ogenda n'obuuza ewaffe n'ogamba bannange omuwala oyo yani era bajja kuga nti amannya ge Namatovu Robinah Bisirikirwa ndagano akati ekyo ddala ddala obusungu mbujjawo okunyiigira oyo era nasese era bannange nze ntwalo omukisa guno okuga nti mwami wange nkwagala nnyo era sisobola kukuvuma bw'olina ekifaananyi ky'omwami wange ku nsi kakati bwe manze njagala kulaba ku Pawulo nendaba ku Joseph mba contented ekifaananyi kivaayo bulungi nga tono yeyerusa anti era nkugambye nti okujjako nti ono yeesigamu ku bizigo naye ng'afaanana nnyaani Pawulo naye abantu besisobola kukkiriza nga batunudde mu kamera ne banvuma benkuga nti nja kubavuma naawe weewuunye be bano abannaŋŋanga kuba Pawulo teyabandaga naye Pawulo abaana ba nnyina kaabe Nantongo amuddako kuba Nantongo ye nategedde nti ali ku sayidi y'abantu abaagala okusima Pawulo era nga mwannyina era ne neebuuza naye bwe neebuuzizza ennyo nendaba nga ne mu bulamu tebaali ba mukwano ne ŋŋamba asobola okukikola naye abo abaana abava mu lubuto lw'omukadde Nannozi muga Katonda muggulu ng'omuntu eyakuzibwa mu mpisa nze baami bange siyinza kubavuma siyinza kwolekeza Nantongo maaso ne muvuma kakati ate waliwo oyo mulamu Grace yakuza ba Pawulo nga maama oyo mutwala nga nnyazaala wange oyo siyinza era kakati ne Joseph omwami wange nze sisobola kumuvuma era siyinza kutunda mu kamera ne kuga nti Joseph olinga kino ate era ne munda ku mutima saakunyiigidde kubanga mmanyi baakuplantinze okyovola bw'obudda bamubuuza ebintu ng'ayagalayo okuduma kuvuma kuba bamuseetinze kuvuma kati nga ajja n'agwa n'addamu ekintu takitegeera avumavumi oyo omukazi biki simanya Bisirikirwa yali munyalwanda era kwegakyennaye kyennandi mugambye Joseph nti erinnya bw'aba alyagala nze nagaye nina amannya ago nze Namatovu Robinah Bisirikirwa ndagano kati amannya ddala ana mangi nnyo erya Bisirikirwa no bayinza okuligira nga balikozesa ne balinziriza we bakola ki nga balimaliriza oli bawadde ndibawadde naye ng'omwami wange nze ssebo n'ekitiibwa kyo n'eggonjebwa lyonna nze sijja kuvuma mwami wange sijja kudda mu kamera kuvuma muntu alina kifaananyi kya mukwano gwange nze Pawulo yali mukwano gwange obulamu bwange sijja kudda ku kifaananyi kya Pawulo kiri ku nsi muvume ate nga yamundaga Thank you. Tetugenda kubanga tusukkawo awo njala kwebaza abantu betutambudde nabo mwenna neokola ku buyambi mbebaza mwenna betutambudde nabo wabula nga sinasiibula obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda obubaka bwange obusembayo nandisabye bannayuganda bonna Pawulo be yayimbiranga obulungi beyasanyusanga waliwo abatambulabako naye nga n'ennyimba ze bazaagala nga baana bato badde mbasaba mu nnyambe kubanga amaanyi gange nze Bisirikirwa nga nze gali mu bantu bannyambe tukwatire wamu ensonga eno buli asobola okunnyamba okuzikiza ekintu ky'okuzikula Pawulo mu kiti kya nnyambe kati ng'owekitiibwa Cipriano Kizito Lwanga Pawulo yafa mu Katuliki omukatuliki ali stonchi yagaana okukyuka obulwadde ne bwe bwamuluma abalokole ne bwe baasabanga oyo bw'aba ayogedde teri addamu kakati abantu nga Katumba Wamala omwami Katumba Wamala Bajeno Kayanja leero Salimu Sale bannange yali mukwano gwa Pawulo abo bonna basobola okuvayo ne bannyamba MTN family omwami ono yabakolera nnyo kubanga nkiwa abantu beyabuulira ku kigambo MTN abakyalimu kati era sente bakyazibawa bajje bannyambeko kubanga ono yafanga mukozi waabwe balina balooyo abazungu n'abaddugavu bannyambeko tuleme okusima muki omuntu ono pulezidenti w'eggwanga Yoweri Museveni Kaguta oyo n'ebitiibwa bye byonna bw'aba akedde kuboggola nampa security bannange Pawulo tajja kusimibwa ate nga Pawulo yayagalanga nnyo Museveni ng'amunoonyeza obululu
nze sisabye yewuwe bisawo bya ssente naye nsaba obukuumi ate ye president w'eggwanga bw'abanga asobola kubanga era mmanyi asobola olaba ekifo ekyo lwaki bateeka ku Pawulo ebyawongo nze enfuna yange yali ntono singa mba nfunye obuyambi bw'essente n'engenda nzimba akayumba ako nga kagumu nenkateekako oluggi olugumu nensibawo ekikomera nenteekako geeti empanvu ekoma eri nenteekawo omukuumi bano abayingirayo tebajja kuyingirayo lwa nsonga waliwo lwe bakubira nga bataddeko embuga ennene era omwana onagawe yagenda n'agamba ono taata wange kanzikole ki kanzijjeko banne buli omu asobola wekitiibwa Katikkiro Pawulo yatuwaye okugamba yabeererawo nnyo Obuganda ate n'ekirala kye ntwala obuvunaanyizibwa buno okugamba abantu nze sinnagambako nti Kafeero yali Munyarwanda saagala munyiige Abaganda saagala banyiige weewaawo n'Abanyarwanda era bantu era Pawulo bw'abanga yali Munyarwanda that is okay kubanga liba ggwanga naye nze nabagambye nti Pawulo yaŋŋamba nti naŋŋanga yamulangiranga nti sikuzaala maama we yakuzaala musajja muki Munyarwanda kati omuntu alina okuddamu ekibuuzo ekyo ye naŋŋanga ataliwo eyakirangiranga Pawulo ate abasajja beegaana abaana olumu nga babeegaanye lwa butayagala kubawa buvunaanyizibwa olumu ayinza okuba yamwegaananga nga ddala kituufu naye nze sirina buyinza buga nti Pawulo yali Munyarwanda kuba sinze nali muzaala nze nabanyumirizza kye yagamba naye obuyambi bwammwe amaanyi gange gandi mu bantu ate n'ekirala ng'ekyo kyonna kituttaawo njagala okusaba bannakyaggwe okutandikira awe Wantoni mbakoowola buli omu akwate ejjinja ow'ensuuluulu owaki singa balaba Pawulo ng'atemeddwako bwe bati banne babakube wakiri tugende eruzira naye ekirungi eyo bampadde assurance kubanga waliwo n'ababaddeyo baswazi bangambye abasajja baafubutuse mu nsiko kati eyo manyi security gyeri kubanga nze kyeŋŋamba abantu bano bwe tulemwa n'okuteesa mu bulungi bwe bagamba nti bagenda kukozesa mpaka naffe tugenda kukozesa mpaka era nkulayirira IBRAH bwe bakkirira ne bakuulamu Kafeero amannyo nange agaabwe bajja gajjamu bagandeetere. Lastly, okusabako okowodde abantu ab'enjawulo obwakabaka bwa Buganda gavumenti ekulirwa President Yoweri Kaguta Museveni bajje n'ab'enjawulo n'abantu mu mitendera egy'enjawulo ne bannaddiini emitendera egy'enjawulo ddiini y'obukatuliki n'obukulembeze bwayo mu ggwanga Uganda ekisemberayo ddala akatalekeka wagobeddwa mu nkiiko ezigenda okutuula n'ezinaddirira n'eziriddirira era ng'obw'omwami wange ono nange namulabye ng'agamba fe Bisirikirwa bwe tuba tuteesa tajja mwami wange Joseph n'eggonjebwa nze kyoyagala kyenja okukola bw'oba ng'olaba toyagala kundabako kubanga nange saagala ate ntuuke mu maaso go nkemebwa okuvuma nga tesaagala kuvuma njagala okuwa ekitiibwa era n'eggonjebwa erisukkiridde mwami Joseph sijja kulabikako kubanga saagala kutenguwa gw'oli baze kati nze kyenjagala nze kyenjagala ennyo mu meeting eno kwa kati nze engeri gye saazaala era nkyayina okubanga mboole gye saazaalayo nina okubanga nkyaboolebwa ssaawa zino naye nze kyensaba ebinaava mu meeting bino bimbuulirwe nga bwe nkugambye nti saagala kuwaanyisiganya bivumo kubanga sitaani ayinza okunkema ne ngenda nziramu ekintu obubi omwami wange oyo omulungi gwenjagala Joseph kaakati ye agenda abeereyo mu mirembe ateese byayagala nze outcomes za meeting zenje okwetaaga nze byonna babikole naye IBRAH nkukakasa ne bwe banaakwata ekizindalo ne bayimba erinnya lyange nga bagenda balivuma kyogamba bwe banaaba basinze Kafeero yakera n'aliyimba okuva ku nsoda paka ne bwe bananvuma ne bwe banampangira ebivumo ne babiyiya ne bwe banaga nti ndi musezi oba ndi kiki oba ne banvuma tebagenda kunzijja ku mulamwa era nkukakasa Pawulo tagenda kusimwa bw'asimwa taata wange ajja kugenda nza akumbe paka mukono Ibrahim Kasage manya gange njala kwebaza mwena bade batugoberera mwe bali nyumba lidala Idris Lukwago Chiza Clement Daniel Mugwe na tene sena buli ya team je tutambudde nayo era nga njagala kwebaza n'abantu abasubscribinga na mwe bali nyumba lidala mbasaba tuberenga tubabakakam at the end of the day okusobola okugusa ensonga ezisinga mu nsi muno towakanya nnyo tokkiriza nnyo towagira nnyo towakanya nnyo towabula nnyo ate era beera mu state eyo 5 mubere bulungi mweraba.